y'enguudo naddala wano ekyabadde nti buli we tufunye obuzibu ng'enguudo ziguddemu naddala ezinaanye ezingira ekibuga Kampala Wakiso ebonaabona nnyo n'omujjuzo gw'abantu abagenda ku buguudo bwabwe obutono naye mu bajeti yeeno egenda okusoma omwaka guno mwatunudeyokko ne mulaba nga Wakiso muli bulungiko ku mulundi guno muli mutya ku kino ekigenda okujja ku bajeti eno kuba ebizibu byo bingi obirina ekisinga okubeera mu bajeti eno ey'omwaka ogujja balinyisiza emisolo naye kakye ngamba ekiyinza okuyamba omuntu kwongera kuwa musolo naye si kumwongera kufuna service okuguwa ojja kuguwa nnyo ate nga mungi okusinga gwaluli naye suubirya service Wakiso one tulina amabanja gaagala okusinga budget nga district government ati kakati nagambe we have centralized government amabanja gaayo tegaagala kusinga budget gagisingira ddala kakati gagajuweza naye nabadde nkola preamble nagambye nti tetukya decentralizing so ebbanja lye liri ku affecting hotel ate obanga namusolo nkugambye waliwo kwota gye bataatuwa sente ne zigenda mu kuziikolanya ezaffe za local revenue n'olwekyo kati bwe tuba twogera ku national budget oba oyogera ku budget ya Wakiso ensonga we centralized tuli awo nga babbeega kye batakuwadde tolina kyojja kikolera gwe mwe musonde mukuŋŋaanye mutuwe ffe tuliraba solution eyinza kubeera ki change mu bakulembeze nga Matiya Lwanga bwanika ffenna kuviira ddala waggulu tewakyali kipya Uganda nga tekyusizza mikono tewali kiyinza kutereera kuba kati ne president naye omusaasira n'abantu balina takyabasobola owulidde yayongeddeko ebi kakatokiraba ayongera expenses ne takyalina busobozi obwo busobola kutunuulira kiri ekisembayo tekikyasoboka abantu balya ssente balinga abali ebiko kubanga kasente abantu bagenda nalooza nti Uganda terina ssente naye ze ntono nga zikwatiddwa bulungi nga ziweereddwa ebisoosowa z'okulabirira omuntu ssente tusobola okubeerawo abaliwo tebasobola kukola ebyo tebazikwata bulungi anti kakati bazigabanya bulungi kakati kankubuulire ekyama ekiri mu central government waaliwo abaali bayinza otuyamba okukola ekyo nga balowooza nti walibeerawo enkyukakyuka nabo bafune omukisa bwe baazuula nti tewali mukisa ne katumuleke abeereyo naffe katukole ebyaffe kati kyekiriwo kati ebyabwe bye bakola nabyo binyigiriza era ati kakati gwe golowooza rationale ettaka lyeruzira awali ekkomera erikuumiddwa okuva ku mirembe gya bakolone one terikyawera nga bwe lyali two bwe baga nti bagenda ddiwa investor yaani oyo tebamudisclosing wateekwa okubeerawo abaalina amaanyi ate investor si yannyonnyola baminisita bebamunnyonnyolera tokiraba waliwo abagamba kati ffe ketulye naye obuyinza bwa luzira kuba luzira eri mu Nakawa division bwandibadde buli mu KCCA ng'evunaanyizibwa yes kubanga ne bw'otunulira land act ekyogera lunye matters z'ettaka district land board ne kati bacreatinga ne ministerial zone offices balina bwe baba baagala ettaka bayinza nodituma nti no lya Uganda Land Commission. Waliwo ebintu bino bye mbadde mbuuza katonnyolo seneta ku nsonga eyo. Omusajja yali debating awo n'agamba nti government ministries ne bwe zigwa State House esobola okulwaninga lino eggwanga kubanga buli kimu State House mwekiri nayogera bwegera ku ministry y'ebyettaka State House erina obukiiko bw'ettaka bwegera ku investment State House erina akakiiko ka investment bwegera ku kasente State House is another cabinet, it's another government of itself. It's another country. Yeah. Sanente kubayo oba kutereza boba gamba te boba bajja kutereza ebiremye outer ministries kati gwe bw'obeera awaka n'ofuna obuzibu mu kitongole kye ekyawaka oyongerako kirala oba otereeza ekyo okusobola okubeerawo kati bw'otunulira obukiiko bw'ettaka oba abantu abali obusimye kibuli biki bulinga 100 naye buli kye batondawo ettaka lyongera kukola ki kugenda kitegeeza nti biba bigenderere so I think kitwetaagisa abantu okutuula ate nze kisinga okunnuma mu Uganda bannansi kutunuulira baffe abali mu byobufuzi anti mwedoboozi lyabwe Uganda bebeera erina miliyoni 4 tetukola yadde 1%.
kubanga abantu 5,000 balonda omuntu omu. Tetukola yadde 1% y'abantu. Ekyo kimu. Ekyokubiri eno gye tuli sifa abasinga okutegeera. Sifa tetulina enseri n'abanyiniyo waliwo civil society, religious leaders, cultural leaders. Twateekawo embeera nti mwenna temunyega. Waliwo ffe mu nzikiza yaffe kye tuyita sacrilego. It is sacrilegious. Okwogera ku nsonga ate n'omala okuwangula n'omuyita akulayize. N'okusaba n'okubaza asabe mulayire ng'obudde butugenzeeko. Njagala osubule mu dakiika 2 bannawakiso obeeko akagambo k'obawa. Ekirungi ky'abantu bawakiso nsooka kubeebaza. Weewaawo. Kubanga babonyeebonye nnyo tebafuna service. Era mu wakiso tewaliiwo oyinza kugamba nti bw'oyita eno yaddeko. Tugezezaako okukola ebisoboka naye ate kati bitulemye nnyo mu buli sekita. Mbeetondera naye mbeebaza lwa buntu bulamu. Kubanga singa tebaali bantu balamu bandadde bakola ebyenjawulo. Naye mbeebaza ne mbeetondera kyokka ne mbasaba twongere okubeera obumu. Byonna oba tuli banzikiriza za njawulo oba tuli ba bibiina bya njawulo oba tuli b'amawanga ga njawulo ebizibu tulina byebimu. Singa tunaakuuma obumu obwo kubanga nabulwanirira nnyo. Kyekimu ku bizibu nali nsanze mu wakiso. Kati mpulira nga yadde. Tuli wamu kizibu kankubulye ku nnaku y'abantu eri ewakiso. Singa yali yeeyolekera mu bikolwa singa tuli ku muliro. Kituufu. Kubanga tuli bubi nnyo naye abantu bakkakkamu nnyo. N'olwekyo nkyebaliza Katonda ne nkibasaba bongere okikuuma atusobole okuwuliziganya n'ekirala twongere mu nkola ya bulungi bwansi. Kubanga ffe nga gavumenti bitulemye singa tuvaayo mu lwatu ffenna across the board tugaba bannaye tugudde bitukalubyeko naye tuyambagane abantu gye bali. Nina owekiri Wakaddu Kiberu oyo gwolaba n'oluguudo ayinza okuyita mu luguudo olunaku lumu nga si gy'abeera n'alulaba nga lufunaga lwaki tojja nenkuwa amafuta si bunaagampa oyo gwolaba owekiri Wakaddu Kiberu. Nze byendabye Wakiso kye bayita goodwill abantu bagituwa okoledde ku bambi babuwe abantu abalala nkugambye abantu nze banyambye era ntambula omutwe guli waggulu kubanga abantu bakuyamba ne weewuunya. Naye nga gavumenti okujjako omusolo tekuyamba zitwala butwazi ne bakola ebyabo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omulabi wa BBS Terefine yaffe mukadde waffe gavana wa Wakiso district atunnyonnyodde ensonga zino okubira ddala ko ebyo ebiganye ate nga akunnyonnyola lwaki biganye oba olyawo nekirina okuba nga kikolebwa okusobola okubaako wetutuuka ne tukulakwanya ebitundu byaffe ebyenjawulo. Nze Morris Mukibe Mugave sigala ku Terefine yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso mogi.